Okunoonyereza kuno okukoleddwa banna sayansi ab'eggwanga lya Ethiopia nga beegattiddwako bannaabwe okuva mu ggwanga lya Sweden kulaze nti abantu abasinga obungi ababeera n'enkoko zino mu mayumba tebalwala misujja gino egireetebwa ensiri newankubadde nga basobola okufuna ebirwadde ebirala ebiva mu bukyafu. Mu misoso gy'ebyalo bingi awakoleddwa okunoonyereza kuno, abantu basula n'enkoko zaabwe wansi w'ebitanda olw'obufunda obw'ennyumba zaabwe era nga kino kibayambye nnyo okugoba omusujja gw'ensiri newankubadde nga bo tebakimanyi. Bannasayansi bano era bakinogaanya bulungi nti emirundi mingi ensiri zino zeewala nnyo okubeera okumpi n'enkoko ko n'ebinyonyi ebirala byonna olw'okuba akaswa ako akava mu Kalimbwe kazikola bubi. Bano nga bakulembeddwamu munnasayansi Richard Ignell okuva mu Swedish University of Agricultural Sciences. Olusu lwa Kalimbwe luno telukoma kukutta nsiri yokka wabula n'amagi gonna gezibiika gafuna obuzibu okwalula. Okunoonyereza kuno okukoleddwa mu Africa, omusujja guno gye gusinga okweriisa enkuuli mu kutta abantu okusingira ddala mu bamaama ab'embuto ko n'abaana abali wansi ow'emyaka 5. Bano bagamba nti singa enkoko oba ekinyonyi kyonna kyekunkumula, olusu oluva mu byoya ebyo telumanyi ddumu era lukolera ddala bubi ensiri zino nga nnyingi nnyo awo zidduka mbiro okuviira ekibambulira. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna ki World Health Organization, abantu ababeera ddala 40,000 mu kitundu kya Sub-Saharan Africa baafa omusujja gw'ensiri omwaka oguwedde. Wano mu Uganda mu mwaka gwa 2015 abantu abawera miliyoni 5 baalumbibwa omusujja gw'ensiri newankubadde bangi ku bano baawonyezebwa. Gano gabeera mawulire malungi mu lutalo lw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri n'okusingira ddala mu bantu abankuseere.